Uganda ne ba Tanzania mwenda bwangera bwangera Tanzania mwe bali kwaniza Robert Kyagulanyi Center mu ku mukolo gwe yabaddeko omulungi ennyo mwe bali nnyo kumwaniriza bwe va mu gwangera Tanzania zya gwangera Kenya mwenda bana Uganda bali mu Kenya bala musiza kansubenti buli bulungi mwe bali kola mwe bali kweyagala mwe bali kola buli kimu kansubenti buli bulungi era mweteeketeeke akalu kabinda so ekyokola mukimanyi eyo tujja kujja mpola nga mazo video eno tunajja ntwogera ku nsonga ezikwatagana ku byakalwako nja kujja tubyogereko nenga njalo bagaliza olunaku olungi n'okubeera kulungi mu ggwanga lya Kenya bwenvaawo n'ensebera mu ggwanga lya Uganda bana Uganda mwenna abasibuka mu maserengeta ga Uganda gye tuyita western side of Uganda mulamusizaako mwe baliko gye mutuusaako engalo mbaagala nnyo bali kubeerako bali kuliza videos zino bwenva mu west nno neŋŋenda mu northern Uganda mwenna mbaagala nnyo bana Uganda bava mu northern Uganda bwe tugenda mu east Mbale Busoga mwenna mbaagala nnyo ndabaganda banga bembali mwenna abakola mu magana gy'avuga boda bakola mu butale mwenna mbaagala nnyo abalimi mwenna mbaagala nnyo mwanyira naabi mujje baliko gye mutuusaako engalo kansubenti mugikola nange bwentyo era kati bwembanga nvudde waawo n'ensembera bulungi nnyo wakati mu Buganda mbalamusizaako banjaba ne basebo abalagira n'abambejja basava ne bannaba opona buli muntu sinno mujjo sinzira okuddiza era dde kansubenti muli bulungi nyoge emirembe reka situke ku nyoge awo kutegeeza machi wonzise nga ngenda bulungi okumaliriza okubabuuzaako eddakiika ziri 5 zokka ezakayita ku ssaawa 2 zakawungeezi alright ndowooza kantandike n'akalowoozo kaaliro njokwengende ku kigula lugi mu sharinge video eno naye nga sinagenda kalowoozo kaaliro njala mutagingire omukulu oba omukyala gwe bayita Shiba Kalungi abere ku video eno njala mutagingire mu house Kanyirugaba gwamanyi nti wameesinze bakuwadde information etali ntuufu ku Shiba Kalungi nina part of it na information entuufu kiki ekyabaddewo njagala abereko Shiba Kalungi njagala mu house Kanyirugaba yennyini abeerewo njagala Andrew Mwenda abeereko retired kana kiza besije nkwagala ku video mwenna bane byabufuzi bagala ku video yo seriti ba hapro tabasiro mtano wakalekeza nsiyereta muzezedde ensanga bisibe mmanyo otudde sawa zino kuoli bwato tudde family yoko iba na video eno ategwe kalisa gwe basindi kokwata mu video n'okulopa page yange nawe njagala otuzaawe entwingiriyo otuzengalabiyo omuzo mutugo bulungi uliza information ikumange yamba mmwe so njagala mutuula bulungi nnyo mulye bulungi nnyo mukoze bikolobero bingi ensi njagala bitegeere mwenna njagala doni wanye mubere ku video eno njagala mukulu oyo kusime kwa itani omusezi ali mu state house oyo abere ku video on record abogo jene tinjara wale ku video ne bana Uganda mwenna jero katumba amana njaro bere ku video eno n'abantu bangi awo no vudde osagala batawanyanya kumamalira budde kati njara genda ko kinyise kyandese nsoke n'akalowoozo kaliro akalowoozo kaliro kagenda tambula katya kana akalowoozo kaliro kagenda mwenna eri mmwe abawangalya mbibuga ebyenjawulo nga muli mbubiga ebyenjawulo naddala nga biri mu Buganda mwenna nina akalowoozo kamwe abaddukanya business abalina amayumba nga musiisiddeeyo mu bibuga mukulu oba nnyabo bassebo yenna Semaka oba Namaka ng'oli eyo olina ensimbi naye nga okyagenda ku kkubo n'ogula ennyaanya n'ogula obutungulu n'ogula amatooke n'ogula muwogo n'ogula ne kasoli n'ogula buli kimu nga gwe toyina magezi ba ati agamba nti gyensibuke waffe wakyali ettaka oba nsobola okugula ettaka n'ennimako emmere mukulu njera kutegeeza ekintu kino mu bintu bye tukola mbulamu tubeera n'okusomozebwa kw'amaanyi n'okusomozebwa kwe tubeera nako ekintu kye bayita okulya kintu kya buvunaanyizibwa nnyo n'okuliisa famire tetusobola kumalako mu mbeera egenda maaso mu Uganda bweti nga mukyagula emmere kyokka nga muyina ettaka ewammwe mujjukire nti omugenzi Erimaani basudde gwe tuyita Hamani basudde omusajja mukulu we Katonda amukkiriza emagombe oba ekaganga ennyindo gye zirembekera mukoka naye yayimba akayimba ke bayita muli babikukkuluma Kampala akyabasika akayimba ko yali ategeeza abantu bazalibwa mu kitundu kyekimu mu bitundu eyo ebyemasaka nti muddeeko kewaka mukulaakulanye so ate mulimera okulima mujjukire gye buvuddeko katono Obuganda bwali bulimanya emmere naye kati okutuuka olwaleero Abaganda ebyokulima emmere babivaamu twasiisiira mu bibuga nga migaati n'amata ne tulema okutegeera nti tulina obuvo n'obuddo gye tusobola okudda ne tulima emmere ne tuba nga tufuna obulunguta okukima emmere ku wiikendi mulina kye mutamanyi mubeera ku Masaka Road okwo ne wayuywebuuzizaako lwaki buli Lwakutaano okuva e Kampala okutuuka Empigi oluguudo olukwata jjaamu era ne mbulwako we muyita kubanga bano bakitegeera nti buli Lwakutaano olumala okukola emirimu gya ofiisi balina okugenda okulaba ebintu gye batadde ku faamu zaabwe mu nnimiro zaabwe ne gye batadde ssente gwe Omuganda omusoga omunyoro omutoolo ali mu Kampala ly'ente balye mukono kiki kyolowooza ku mbeera eno kati gwe yeebuuza lwaki emmotoka zikwata nnyo ku Lwokutaano bano abasajja bamaze okukola emirimu gya gavumenti egy'okubba okutulugunya n'okukola ki n'okulya mu nsi zaabwe n'okulya mu nsi olukwe nga baddayo okulaba batadde ssente omuli okulima okulunda wepo n'okulaba ekibaguze naye gwe munnange n'obeera mu Kampala ng'ogawumbidde
nobere entebe ngo gawumbidde nobere mukono ngo gawumbidde toyina wadde omusiri ogwa lumonde toyina wadde omusiri gwa kasooli wadde ogw'obutungulu naye ng'okya spendinga ssente ku mmere njagala mutandike okukwata obusimo mubenga muteeka ssente mu byalo gye musibuka mulime emmere nga ku wiikendi muvuga obulunguta bwammwe z'emmotoka ne mugenda mukima emmere ku faamu oba mu nnimiro ne mudda e Kampala ne mulya ne mubwegera ensimbi ze mwandibadde mu spendinga ku mmere ne muziteeka mu bitavu ozeekuumisa oba ne muzikolamu ebintu ebirala ako ne kabadde akalowoozo ka leero naawe ali ku kyeyo wandibadde okola ekintu kyekimu kubanga enswa bw'ekyusa amaaso nga n'envuba okyusa ekivundulwa nti embeera gye tubaddeko kemabega ng'emmere egula ssente entono kati emmere egula busanga ate yakkekwa ng'eddya ly'obukadde so nno ngenda bagamba mbategeezako bulungi nnyo please mwenna mbasaba n'obuwombeefu mujjukire nti buli omu alina ensibuko alina gy'ava mukole bulungi ebyetaagisa naye mujjukire nti mulina amataka mukyala agatuddeko abantu abatamanyiddwa nga musobola okulimako emmere ettaka woteeka akakadde ng'ogenda kulimako omuwogo oba lumondo oba kasooli oba ebijanjaalo akakadde osobola okukalya mu wiiki e Kampala naye emmere gy'olimimu akakadde mu kyalo osobola ogiriramu n'emyezi 6 kansuubire nti message mugifunye bulungi gwaddamu okwebuuza lwaki oluguudo lw'okuva e Kampala okutuuka Mpigi lubeera bize ku wiikendi ye ansa muzuukuse engalabi zammwe muzuukuse emitwe muzitegere bulungi mwebale kuwuliriza akalowoozo ako ngenze ku kiggula luggi kamalina okunywamu amazzi kansubire nti omukyala Shiba Kalungi atumbudde ku kiggula luggi kino era olwokino ekiggula kiba kiyita Shiba Kalungi ne abakyala mwenna kino ekiggula luggi kyali bakiyita Shiba Kalungi and the other ladies or women's most especially the performing artist in Uganda but ladies ate kino kitwaliramu n'abakyala mwenna mukiwulirize bulungi nnyo era njala otumira ku mwenna abanyumirwa ekiggula luggi ku program zino zenkola ku mitimbagano egy'enjawulo njala okusooka okubaza nga sinagenda ba tiktokers mwenna abakola ekyamanyi okutambuza information bupo ne videos mukola okusanyusa abantu mwebale nnyo mubalire ddala era mukozesa emitimbagano egyo okuba nti mufuna buli kimu kimwagala n'okuba nti mugenda ku step endala eddako alright ndowooza kantandika ekiggula luggi Shiba munaaji mutwale n'abakyala abalala mwenna ekiggula luggi kyaleero kigamba kiti kyeweeraga eri abantu kye bakutwaliramu omwezi oguwedde najja n'enkola programu n'eŋŋamba abakyala mwenna naddala abakyala bayimbi abaperforminga ne mbagamba nti ekintu ky'olaga ku stage omuwagizi w'okyalaba era bw'alaba ekigambo ekyo oba bw'alaba ekintu ky'okola ye buli afunamu ekintu ekimugamba nti ono omuntu osobola omutuukako ne mukola kyenjagala kubanga akindaze mujjukire mu butonde bwaffe obw'abasajja n'abakazi bwanjawulo wadde ffena tuli bantu embeera y'omusajja ngalabe ku mukazi yanjawulo n'ey'omukazi ngalabe ku musajja biri ebintu bibiri byawufu mukimanye nti ensi gye muzannyiramu ejjudde abasajja abaseegu nga bo okuva mu nsiko bajja bakwata abakazi nga nakati mu State House ennyini entebe ne nakasero abasajja abakulu abalina obufuzi bakwata abakazi abaana bakola mu State House emyezi 6 bwe batafunye lubuto nga tafuniddeyo siriimu abagenda kufunira ebintu ebirala kati mwenna abakyala eno message njagala egende gye muli nawuliddeko ba bloggers abamu n'abantu nga baopinion yaabwe ku mukyala Shiba Kalungi abalanga bali positive abalanga bali negative naye tugamba nti gwe kitannatuukako yalowooza nti ayogera kyekyamu ekikulu ekyatuse ku mukyala Kalungi genda mu details za byabufuzi no kino bwe kyatuse ku Kalungi kijja tuuka ku mwana omulala kikyatuseko ku bantu bangi naye mujjukire mutonde bw'abakazi teboogera bagomera bingi nze siriwo ku defendinga Kalungi siriwo ku defendinga yakoze ekikolobero ekyo wabula ngenda bagamba yakoze ekikolobero ekyo era yakikoze ddi mu mmotoka kimu yakikoledde n'omukyala oyo ave yabulira eggwanga nze weekunenyeza wokka ng'omukyala amanyikiddwa mu Uganda n'ensi ezituliraanye wandibadde osetinga kye tuyita precedence oba wandibadde osetinga kye tuyita course abaana ab'obuwala n'abakyala ku banditandikidde maama njala kugamba sigoyoka gwe bakasooka okuleepinga abawala bangi abakyala bangi bayipingiddwa naye nga bambi basirika olw'okuba tebalina gwe bagenda kimuwulira nze nabadde nsuubira nti wadde ogenda kuvaayo oyo asanguze omuntu oyo era oyo owulira ensi nti kino kyantuseeko neyakinkoze naye media y'omu Uganda nga mukimanyi yasasulwa era baavuddeyo baataddewo ekiiso ky'embuzi ekirekerera omubaazi ekirekerera omussi nekitunula omubaazi wano wenjagala bagambira njagala mumpulize statement yange no bulungi State House Entebbe omukulu akulya No Vision Don Wanyama
ne Muhoozi Kanyerugaba wepone Edrock Rwabogo n'abakozi abalala abali mu State House mulina omuze ogulepinga abaana b'abantu abazze okusaba emirimu mu State House. Ekyo kimanyikiddwa. Abamu batisse embuto, abalala batisse siriimu, abalala batisse empitambi. Ekyo kimanyikiddwa. Naye nga sinagenda kweyo njagala bategeeza. Buli mwana muwala yonna gy'oli mu nsi yonna kimanye nti Uganda oba ne Africa yonna okutwaliza wamu amateeka gali mu nsi z'abazungu tegalinajja waffe. Olw'ensonga tukyalinamu empekeemera y'ensonga lwaki bateekawo ministry ekwasaganya empisa okubassa mu layini. Olw'ensonga tetunnatuuka ku stage y'abazungu tugenda mu kye tuyita sama omuzungu waddembe okwagala kwambala akaleega n'empale y'omunda n'atambula nga teryamunyezeeko kubanga amateeka gabakkirira. Ewaffe ago amateeka tegaliyo. Amateeka galiyo gatugamba kwambala bulungi na kwewa kitiibwa mu Uganda. Y'ensonga lwaki nti omukyala bwe yambala enkuna by'ayita mu Kampala ababooda bamufungula era ne bakufungula owa poliisi alina kyagenda bakula kubanga n'owa poliisi akimanyi oyambadde bubi. Mwe gye mbeera ku stage ne mwambala enkunamyo ne mulaga buli kimu kye mulina muba musikiriza basajja bali ekintu ekikyamu. Ne bw'ono oyambala gomesi oba n'oyambala ekintu ekikubika kigenda kubeera kirungi nnyo. Jjukira nti ffe abasajja twagala nnyo ekintu ekyekusifu si kyo kyatale ku display. Ky'olaga omuntu kimuwa ekintu kiri mu bwongo nti ono osobola omufuna. Jjukira video muzikola buli muntu alaba video zino era buli waziraba ffe kati kino kanji babulire in reality ffe tuli basajja. Omusajja endowooza ye mu bintu by'ekikulu mu nsonga ezo yanjawulo nnyo n'ey'omukazi. Abasajja muzigo oluguteeka ku muli ogusaanuukirawo ekitali ku mukazi. Kati buli kye mukola waliwo omuntu gw'omulaga obwerere bwammwe oba gw'omulaga ebitundu byammwe by'ekyama nga muli ku stage. Naafuna ekifaananyi n'akyoza n'akyanika n'addamu n'akiteeka wali ne kimulaga nti ye ky'abaakoze abaakitegedde. N'alowooza lumu lwa n'akituusaako akikole alabe ki ekituufu ekirimu. Ekitundu ekyatuuse ku Shiba kikyamu era tuvumirira ekikolwa ky'okulepinga abawala. Tuvumirira ekikolwa ky'okulepinga abakazi mu Uganda wepone mu Africa yonna. Muze mubi naye ng'ate gulina okukoma. Mukyala Shiba Kalungi nze waganye okwogera kambulira ensi ani yakutegenyeza. Kuba tuli mu kigulalo gi video tennaba. Njala mutaginge wana abantu mwenna babadde ku video eyo. Ate kino kigenda eri abawala mwenna mulekeraawo okwambala enkunamyo. Enkunamyo mbi. Mu bazungu enkunamyo si musango era amateeka gye gali gakola okukwata ku mukazi vagalanda osibira mu kkomera n'emisango gye giri. Naye mu Africa ne mu Uganda aga amateeka tegaliyo. Amateeka agaliwo gabakugira kweyambula na kulabika bubi mu bantu. So tewaliwo amateeka gabakugira. Naye ate kino tekiwa mukisa basajja kweyambisa mukisa gwa mukyala kwambala bubi kujja kukwata mukazi. Kimalina womenye ki etteeka. Kati bambi mwambale bulungi era mweyise bulungi. Munnange olunaku lwabadde leero nga omukyala Shiba Kalungi ayitibwa okugenda okukola okuyimba ku mukolo gwe yeeyita Muhoozi Kanyerugaba eyabadde omukolo guno gwategekeddwa Entebbe. Era bannayuganda bangi abagenzeyo abatonotono ababaddeyo. Naye jjukira abayimbi bano balina omuze okubeera backstage nga tebaagala bantu bonna bakole ki babalabe. Omukyala ono Shiba Kalungi alina emmotoka bbiri okuli eyiye wepo n'eyo ey'abantu bayimba nabo bakola emirimu ey'ekika kya Touareg VW oba kye tuyita Volkswagen eyetambulira mu mikwano gye nabo bagenda okukola nabo ku bintu eby'okuyimba. Wepo ng'ate alina emmotoka eyiye ey'obuntu gy'atambuliramu ey'ekika kya Land Rover oba Range Rover enzirugavu. Emmotoka eno Range Rover enzirugavu ennamba yaayo eya bulijjo eri UAX 360 y'ennamba yaayo. Era eyamutuusizzaako ogw'obulisa-maanyi oba eyamutigiinyiza mwe yamusanze. Kati kino baakikoze batya? Kansooke mbazzeeyo katono nnyo kuba nabagenda nti ekigulalo gye bakiyita Shiba and other performing artists naddala abakazi nammwe abakazi gye muli. Shiba aganye okukyogera nze kankiba kubanga ndabaga program yange bagimira kinanjo kyankimize kuba si video tennatandika. Video kati katandika ekigulalo gye. Munnange olwatuuse ng'omukulu ono mujjukire nti abasajja bano batambula bamaze okukyali nga banywedde omwenge. Omukulu ono zali yeegwanyiza dda omuwala ono Shiba nga talina ngeri gyagenda mufunamu ne bamuyita mu kuyimba olunaku lwe babaddeyo olwo. Munnange byali tebirusa nga amagye ga SFC gagamba buli muntu yenna ali backstage aveeyo omukulu ajja. Omukyalo ono yabadde mu mmotoka ye ekika kya Range Rover gye babuulidde Range Rover black in color 3 UAX 360. That is the number plate registration number. Ng'amenye omotto awujjaddeko.
Munange kumbe bana abasajja bamutegedde dawali omukulu olwazze njogera ku muhoozi Kanyirugaba manyi ku video kuno kuolinze sina gwe nja customer ngokola no sense munenga bagoba y'abantu bonna bakachicha bonna babadde manga ababadde babega stage ng'omukulu ono Shiba ndo zayati tafunye alamu ng'asigala mu Range Rover ye bulungi nnyo Shiba yadali mu Range Rover nga bamaze okugoba abantu bonna backstage nga basigadde wakalo majega SFC ge galiwo mukulu muhoozi Kanyirugaba ye yatigenyiza Shiba kalungi okumutuusa okwekyawa ono gobalaze ku mawulire oba ku social media gobayita Andrew Mwenda that is an scapegoat oba kiso kya mbuzi ekirekerera omubazi nekitunuulira nekirekerera omusi nekitunula bubazi eyategenyiza Shiba kalungi ye muhoozi Kanyirugaba ngera yabadde akomi bajega SFC bulungi nnyo era yesobola ki yabagambye nti abantu omuntu yankutte oba yantigenyiza munene nnyo in courts muleme kuyambisa offices zammwe olwokuba nti muyina amagye Andrew Mwenda tayina amagye okujja kwa bayina amagye abeera omunga yamukwatidde mu byamukuuma so si ngono bwe yabadde in courts bwe yabadde lwakuba nti yachitidde nti kali esobola okukoma baba sobola mutta naye next time when you face such challenges please publicly yogere ebintu ensi bitegeere so it is muhoozi Kanyirugaba who attempted to rape Shiba kalungi njiddamu statement bamukwatidde omuti gunyira yonna n'okutuka okuba nti yenyuwa ate nga yabadde alina okuyimba by force mu Range Rover ye black UAX 360A muhoozi Kanyirugaba yakoze ekintu kino jukira omuze guno bagulina ogw'okurepinga si gwe gusoose nga ne muwala wa Lukyamuzi naye yenyini yamukola ekintu kyekimu n'atuuka n'amutwala mu makaage kati gye yamufuula domestic animal gy'ateeke waka si oyo abawala bangi dina n'okumwana gonna banyumiza gwe yasanga ku Serena n'atuma amayere gamukima n'amuwamba era n'amutwala mu barracks ebbombo kati gye yamukweka gy'amukolerako buli ku kisonyisonyi ne batuka ku agreement one terms ne family y'omuwala oyo so gyemize so de omuntu takulimba wadde n'omu information gye kunze si Andrew Mwenda yatusiza oba yakyankalanyiza Shiba kalungi yabadde muhoozi Kanyirugaba himself ayagala kufuuka president ate nga kizibu nnyo so ndoza mutegedde bulungi teba media yo nekulima nti yabadde Andrew Mwenda no Andrew Mwenda kojja wani kojja wa muhoozi Kanyirugaba tugamba mbulya gwoyita naye nkubulira empisa ze nkiddamu ate nkiyimirirako Shiba kalungi waganye okubulira eggwanga naye ekikolwa ky'okulepinga abakazi kikome it was muhoozi Kanyirupama oba muhoozi Laaga who attempted to rape Shiba kalungi but she feared to come publicly to mention the name because she showed that anytime her career might end up or she might be killed. But the media platforms in Uganda and the other bloggers, they came out defending the person who committed a crime or a person who tried to rape Shiba kalungi. Kino nkiddamu. Muhoozi ne family yammwe mwava mu nsiko nga mulepinga abaana abakazi nakati mukyakola omuzogo okulepinga abakazi mubi nnyo bubanga oyagala okukolagana omukazi yogera naye peacefully akubuulire nti yes or no and eno message njagala egendere abasajja mwenna omukazi kasita agamba nti no ebeera no don't take any advantage ogambe nti no ye yes no is no tukyali mu nsi ezitali mu mateeka mutwale obutala bwamwe mu Europe mu America omukazi agambe no omukwateko ojja kuwulira ndongo mu matu tuyige nti omukazi bwe bagambye no ebeera no era tuwe ekitiibwa abakyala abo n'olw'ensonga eyo ekigulalo kinkigaddewo naye nga bakubiriza abakyala mulekeraawo okwambala obubi kubanga muba musikiriza abasajja mbagambye mu butonde bwaffe abasajja tuli kitole kyanjawulo nnyo ku mmwe singa Katonda bakyusa bukyusa bazza mu kifaananyi kyaffe nammwe ne mudda mu kyaffe mujja kula nti mujja kutegeera lwaki abasajja bazunga ng'enjuki ezinoonya omubisi Mukama bankubira takumira mpera naye nga tuvumirwa ekikolwa ky'okurepinga tuvumirwa ekikolwa kya media mu Uganda ezibakinga n'okudefendinga abasajja abakyama bali mu gavumenti abaatwala obuyinza bwaffe ate nga balina ebikolo byakola ku baana mukitegedde bulungi ekyo nkimaliriza kati ngenze ku video entuufu etandise kansoke mpisewo akalango kano rendio kengede maaso akalango kano ka Youth and Empowerment Conference Dinner and Dance. The new feed instead of
So abategesi b'ekivulu okugenda okubeera ko first lady mukyala Babi Itungo Kyagulanyi bantegeza mbagambye obubaka buno obupya obutuuse. Bategeza nti enaku z'omwezi zisigadde zizimu nga 14 omwezi ogwokutaano mwaka 2022 mu ggwanga erya Bungereza. Bagambye olw'okusaba kw'abangi n'embeera y'ebyensimbi egenda mu maaso mu ggwanga oba mu nsi yonna. Bakkiriza okusaba kwammwe nti booking zammwe oba conference eno n'ekyeggulu ekigenda okuliibwa munnange bakisazeeko olw'enfuna ne bakiteeka ku pounds 40 okuva ku pounds 7 ze baali basabye. Njala tegeeza bannayuganda mwenna bawangala mu ggwanga erya Bungereza wepo ne mu European countries that your request and your complaint about the fees of attending the conference and dinner, your request have been accepted, and now you can pay £40 for the dinner and for the conference. The main guest speaker is Babi Itungo Kyagulanyi Sentamu and other invited guests. So, babagambye nti okusaba kwa mukukiriziddwa nti kati abadde agenda okusasula paundi 7 munna ogenda kusasula paundi 4 zonna zokka okuli ekyemisa oba ekyeggulo wepo ne conference eyo mutegeeze abantu bonna bategeeze. Era akakalangu kawedde ndoza mukategedde 14 paundi zifuuse 4 okuva ku 7 okusaba kwa mukwakiriziganyizzo abategesi. Era buli mundu ajja kubeerayo kuba kati sente bazisazeeko olw'enfuna ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Bungereza ne mu Europe ne mu nsi yonna. So ndoza mutegedde bulungi nti dini eno yakola ki kati ya pounds 4 okuva ku 7. Era kankongere mu maaso ndikwenkamaliza nyerekkala. The guest speaker, Honorable Stephen Timms, the Member of Parliament. Also look out for the excitement speaker, including Maureen Mwagale, recently elected as delegate, local councillor, plus other international speakers. Entertainer on the duty, this Galaxy Band, ACD artist, group, Ngila Culture, ensembles, and DJ Shelly, DJ Mark Pro, plus others. Unfortunately, due to the delay in the visa issuance, issues have meant that we will have our favorite artists from Uganda, including Spicy Diana, Ologomoita Dana Birongo, Zex Viranji, Zultinam DJ Dash, DJ Benz, and DJ Stewart, and DJ Roger, attendance on Saturday 4th May at Royal Regency, London. Pounds amakumi ana goka. Kati ntandise video nenga wabadde okusaba okulala mwenna chapter ya NOP eri mu ggwanga erya Netherlands bannange nange mfunye request y'abantu ababategeeza nti emiwendo gye mwateeka ku conference eyo please babagali najo mu advising olw'ensonga nti ebyenfuna si birungi. So mwenna bwe kikwatako akakiiko ake Netherlands akateeka conference y'omukulembeze yagenda okubeeramu okusaba kw'abantu bali mu kukkiriza n'abantukidde bangi nnyo bategeeze ate nga sina ngeri gyenyera bafunamu. So njala bategeeza please mugende ku conference eyo naye nga abakulembeze abakaze omutukolo guno nawe mukole kyekimu musobole okuba nga mu reviewing oba mu revisiting costs oba emiwendo gya conference ezo olw'ensonga nti abantu bakubye omulanga gutakungula nti beetaaga okuba nti batunulwamu mu ngeri emu oba endala. Alright, kati video etandise. Njala teoka kutandika n'obujjawo obulimba obugenda maaso. Obulimba bwe buluwa. Mujjukire nabagamba era no message njagala egende mwenna abaagala enkyukakyuka amannya gange nze Lumbuye Fred ekekemiko ali bw'obanga oli mu kibiina kya National Unity Platform ngero oyagala enkyukakyuka ng'okyatiitiibya okola post ezeewunzise ng'ogamba simanyi aboludde oluvuganya simanyi lwaki batulugunya ng'ate okimanyi bulungi nnyo ng'ogawumbidde mu Uganda tulinamu opposition yali omuluba Kyagulanyi Ssentamu. Nzize mbagamba lugera lya biddamu gwali eyo ng'oli Kampala simanyi oli mukulembeze wa NUP simanyi oli ki nga tomanyi bantu bemudiringa nabo bagenda batta baba otuma ogwewo fe tujja sigala bakimanyi. Mbagambye diversion ziringa diversion. Robert Kyagulanyi Ssentamu lwagenze Tanzania bamwaniriza bali balina oteekawo diversion ebalaga nti ki waliwo kintu kitambula. Najja ne mbagamba nti tutandikano Kizza Besigye buli meeting ebeera mu State House afuna sisi oba akuba essimu omwako kopi okwatibwako kwa ebadde diversion ate nga diversion kubanga nteeketeeke. Ndaba omuntu wa NUP yenna kuba kati natandise okubajjira yennyina bajjira yenjala mwenna babuzabuza banaaba nti abafuka bana bigona mazzi nga mwebuzaabuza bassa abaana b'abantu nga temanyi ani Besigye bassa abaana nga temanyi bantu bali mu opposition. Eno arrest ya leero badde diversion. Okwongereza ku diversion ya leero bwe mba kyemuzanyisa temukimanyi.
nga mulowooza nti tetutegeera bulungi nnyo ndabeyo omuntu wa Nuupu yenna nja kukwambalira nga ndaba gisi mufungizi ate sikyalina gwe ntya kati nasala leerwe kati njala muntegekere wano omudumizi w'amagye omwogezi w'amagye ga Uganda Dr. Felix Kraije ne banno bwe mulowooza nti ensi mwe musingo gitegeerera bambi ekituleta ku social media nokubuulira nsi mazima mugezaako nnyo okugezaako okuteeka ebinja by'abayeekera mu Buganda okubisiba ku national unity platform ne Robert Kyagulanyi Ssentamu nene mwerabira nti mwayika windows to the extent mujja mu public ne mulimba abantu bwe maze oteekako kidiversion ky'abeesigye ne kigaana okukwata kuba tukikubidde flat ne kigwa ne muteekako ka diversion akala mbu waliwo abayeekera bakwatiddwa mu bitundu by'e Lubaga era ne mbad parading ku media nti ku bali bano bayeekera basanze n'ebyokulwanyisa guno omulimu gwa ISO mwali mwagutandika dda era tukumanyi bulungi tembadde mugukola njala kuzanya video eno ndyoke mbawe gundi information egikwatako ono ayogedde bw'ati wulira from Lubaga Battalion 2 days ago conducted an operation in the areas of Lubaga and the surrounding areas. After getting information about some negative elements who were putting on or who were dressed in army uniform, surprisingly, one of their leaders of those criminals or those gangs was putting on the ranks of UPDF senior officers, a rank of a major, and even they also had pips of captain. Therefore, when we got information after tip-off from our people, we had to start hunting for that person. That man, their leader, who is Mr. Serubiri Ronald, he has been on a wanted list for a long time. Therefore, it wasn't accidental, but we had his name on our wanted list. Therefore, we have been following him, we have been hunting him until yesterday but one, when he fell in our trap. They are 4 in number and one escaped, he ran away, but we are still following him. And they may be more, they could be more, but we are still going ahead, following them, hunting them. They will be taken in our division court martial. Because the law allows us to take them in a division court martial or to take them in army courts. Ogenza n'ogamba nti ekibinja ky'abayeekera bano mukikutte nga kirimu abantu bana teri kibinja ky'abayeekera kiribeera mu bantu bana tekiriyo ekirala ogambye nti bano mubakutte nga musinzira okweyambisa bataliyani yammwe ey'e Lubaga njagala buli Uganda yonna bataliyani kyeki era e Lubaga waliyo ame barracks bataliyani kibinja kya namba y'amagye oba bali 12 bali 10 ate nga battalion eyo ebeerako enamba nti battalion number 1 battalion number 2 oba battalion number 5 kati gwe kenyini ogambye bwoti wuliriza bwagambye our forces from Lubaga Battalion 2 days ago conducted an operation in the areas of Lubaga and the surrounding areas. Kasito gambye Lubaga Battalion au diversion we community tegerera nti diversion teriyo mu magye mu nsira gye bayita Lubaga Battalion. Battalion has numbers that 1st battalion, 2nd battalion, 4th battalion, 5th battalion. Wanaogambi from Lubaga Battalion. Do we have any army barracks in Lubaga division? Stop fooling Ugandans, gentlemen. We have some knowledge about the army. Binobera mwagarageze buno bukodi bwa bya myaka jankaga twabukowa da. Gogambye kanji badire mu julire. Our forces from Lubaga Battalion 2 days ago conducted mugende mulimbe banyammwe omanyi mu abasajja abanyolando obwongo nadamu abali abajja okuwamba eggwanga mulina obwongo butono guno Lubaga Battalion kanjera tegeeze eggwanga battalion kibinja ky'amagye ekina barracks nga eri station di somewhere nga kine namba ndo bali 5 bali 3 era namba eyo ebeera either battalion 1 battalion 2 battalion 3 Lubaga Battalion Lubaga Battalion nebo jikira ku Google nebo jikira bitabe majeteriyo. That means you need to go back to school to learn more tricks of lying to Ugandans. They come back and lie to people. Muteka kuno binja na amaji zino uniform bana bantu olaba mu 7 ekintu kyasinga okutya takiragera koddala kye bayite mundu. Gwe nokwata omusibe no muteka kemigwa jembozi. In the areas of Lubaga and the surrounding areas. No muteka kemigwa jembozi. After getting information no musibise mizigwa jembozi. Negative elements who were putting on or who were dressed in army uniform. Migwa jembozi. Surprisingly,
one of their leaders of those criminals or those gangs was putting on the ranks of UPDF senior officers, a rank of a major. And even they also had people. Mugende mulimbe banyammwe awo nvuddewo ngenze ku kirala wamma. Ndoza mujjukira bulungi nnyo bwe nabagamba nti Museveni ateekateeka okuyiwa bambega abayitirivu nnyo mu Kampala ng'abayise bano abalokole abapreachinga enjiri ku luguudo. Ne mbagamba Uganda mwenna bali mu Kampala mwegendereze nnyo bambega bangi nnyo. Naye nze information yange bwenjiwa ntwala ebbanga n'enjirinda n'etuukawo kati ngenda bazanyira ka information kano mulabe bano bebeetaddeyo nti bennyini ke kamu kabinja ate nga bano bangi. Luno wadde olutalo wakati w'omulokole n'omusiraamu omusirikale we yajjidde ng'ali muleya n'amuyita afanda we kaggwereddemu bagamba diversion zuulira. Okumanya nti abasiraamu bali mu kibuga bakuula obukristaayo tewali abakuba ku mukono kati bakampinze bwayise bali bwayise ku nkuluwo ku musigiti kwa Bilaali batandire buhoni waggulu boogera na buli kigambo kyonna kye baagala okwogera ku bukristaayo. Oba oyogera ku kintu kirala va ku busiraamu oba oyagala ekintu ekirala wuulira Yesuwa neva ku busiraamu ija kusala osaba biladeli yakubayitawa Muhammad Ali oyo yakola ki yakuba Amerika tomuyerikula kwa ggulu ozanya kubusaamu obwagazaki jana jawabu oyagala va ku busiraamu Musiraamu bajja kukwatira kusibe nkwadde amagasi kabwereere ojja wano bajja kusibira bwereere afande muleke afande ojja wano Ndoza olidde ekigamba afande okitegedde babeerawo n'abasirikale ba ISO abakuuma kibayita afande ndoza mutegedde bulungi afande bali bungoyi za bulijjo ndoza mutegedde bulungi nabagamba nti bambega bali mu Kampala ako nako nkavuddeyo kati ngenze ku information etuufu abalala nabagamba nti bwe twali tugenda mu campaign yo seti babalo tabasira mutano wakalekeza ensi yateta muzezede ensanga bisibe ya printinga sente nyingi mu campaign era nezimulemera ziri namunkekeera nembaga nti ensimbi zino bagenda tandika ozigulamu amataka ngabo ensimbi enfu nga bakuwa omusintu sobola gutwala mu banka go banking n'enzikuba ne zifa baade bagenda zikosa mu kitundu kye kimu okutandika okutugula amataka gesango B nazo n'enzikuba ne zifa kati kye bakoze baziwadde Nabbanja agende ng'azidistribute nga zo video mwazina bwesebezi badiramu ng'ali mu Kampala agaba ensimbi era agaba sente zitetogana ng'obukolwa mu babaasa aga brown naye tukimanyi bulungi nnyo nti ensimbi y'omuwa omusolo ddala nga ya gavumenti neba kuwa ekikopo kya chai nga muri mu seminar oba muri mu office sente zo ziwandikibwa wansi era n'abatendinze seminar basayininga wansi nti twaze tuli namba bweti sente ya gavumenti ebeera kembalirira kati mukyala Nabbanja sente zino zogabo zijja luddawo zitaliko mbalirira mukulu kuba sente za gavumenti zonna zibeera kenzizo sente ze namunkerera bagaba mitwalo 5 mu baase za bulu baase za brown ebaase zo ziliko obutona zibagamba da temuwulira gwalira yoko mu gavumenti bukyanga Uganda etondebwa nga aliwo omuminisita atambulaga basente nga bagaba zaaki ku diru ki kubanga ne mu parliament bakubuuza mwasasanyiza mutulage ensaasanya omusajja polisi gubakube essasi mu kwekalakasa eri ku mulimu bamuwa milioni 1.5 okumulabirira naye gavumenti bwe yazze okumubuuza ensaasanya babuuza tuwe ensaasanya sente zino abagamba sirina nsaasanya gyegenda balaga kubanga nange sente zinabikolamu zaali zakunzijanja nga baagala accountability twakwa milioni 1.5 wagulako eddagala wagulako sokisi wagulako emmere walinnyako boda wanyigako ebiwundu kati Nabbanja prime minister atambulaga basente zogaba zaaki zitaliko mbalirira mukulu ozaaki bazibala batyezo bagenda bagulako amataka bagenda bagulako ebintu mu Kampala nenga sente otwala ebintu bibiri sente enfu ofune n'akatwa biri ebintu ebi sente enfu ofune n'akatwa nawo nvuddewo ndowooza kati kantandike ne program wamma bulungi nnyo shiba mumaze bulungi nnyo n'ekigula logi alright mwenna bannange njagala sumuzijjukidde bulungi muganda ffe wire wa Bible and Politics bambi ne lwayi bamutaddeko mu kkomera erya Facebook ndowooza bayinza omuteeko bamuwadde essaawa 18 so alright ajja kulabikako era talabiseeko olw'ensonga tebamutadde mu kkomera Facebook emusibye ayinza okulabika kenkya oba ku lunaku olw'omukaaga naye nga most probably ajja kulabika kenkya so Bible and Politics mwenna abagoberezi n'abalabi omukulu wire asiimwe bamutadde mu lockdown ya Facebook taliyo olw'ensonga nti ayina information ayina videos yataddeyo ne bamu restricting era bamuteekako ekibuloka so tasobodde kubeera lwaliro mu musonyi wennyo mukulu wire asiimwe wa Bible and Politics so talina buzibu ali bulungi nnyo
lwakuba nti bamutaddeko ekibulooka. Alright, tugenze ku video entuufu eyatuleese. Tutandise tutya ndowooza. Alright. Nabage mutangi Jeno Katumba Amala. Wenjogerere essaawa zino nga nenda bugisimufungize nafunye information nakulwajjo naye nga sobola kujja ku kitimba kino. Nategezeddwako nti omukulu Jeno Katumba Amala ali mu buwambi makage agamu ekkollo. Naye kiri mirundi ebiri, nkiddamu kiri mirundi ebiri. Nabagamba nti engeri yokka Muhoozi Kanyirupama gy'ayinza okugamba nti atwala eggwanga ate mu bbanga eritali lyewala kye tuyita kudita. Abatamanyi kudita kwe kuwamba obuyinza n'owambiramu n'ababonumuggu n'obweddiza. Kubanga Muhoozi ne Yoseri bakimanyi bulungi nnyo nti teri muntu ayagala mutabani we, teri muntu ayagala Museveni babakooyedda. Kati bakimanyi bulungi nnyo nti Yoseri Bahura tabasira mutano wa kale kizimanyi kuno ku video kwoli. Nakugamba drone zange zibeera buli woli. Njala kutegeeza eggwanga. Era njala tegeeza Museveni. Njala kutegeeza nti obudde obuweddeyo. Ne bw'onookola buli kimu ekyetaagisa obudde buweddeyo. Butya. Mukulu ku lw'omukaaga oluwedde. Wali mu State House ng'ogenda mu Sabolyo n'ogw'ekigo ennume y'ekigo. Ne bakubira abasawo ne bajja abaakuyoolayoola nga ne bakutwala mu kitala kyo n'owummula. Mukulu wuumuze enkalabyo. Olunaku lwajjo akawungeezi wadde okola ekintu kye kyemunoddamu n'ogwa. Era mu State House abasawo ne bakuyoola. Ndowooza kye baakugambye okimanyi. Naye njala kugamba nti obukulu buwoomya ttooke. Ate tukugamba nti signs and symptoms ezikulaga nti anytime from now ogenda kuvaawo eziri. Tosobola kuzanya na nature. Wakwagobigo bibiri mu Buganda tugamba nti omuntu yenna akuze emyaka kasitaagu ekigo kiba kitegeeza kiddako kukola ki? Kuzikira. Era njagala bbawo ekyokulabirako nti omuyembe bwe gubanga gwengedde gujja muto nnyo ne gufuuka bwa kiragala ne gwengera ne guwulukka. Kiki ekiwanula omuyembe ogwo okuva okugenda okugwa ku ttaka? Kitegeeza obudde bwagwo buba buwedde. Mukulu mu Buganda kasita ogw'ebigowa binda babisatu. Kitegeeza eyo basime wakwagwako bibiri. Ekimu wakigwa ku Lwamukaaga ng'ogenda mu ssabo, ekimu wakigudde ejjo ku lunaku olwokusatu. Osigazizza ekigeeki. Osigazizza ekigeeki. Kitegeeza oba ogenze. Ye pressure eriwo gye mutadde ku bannayuganda ng'oyagala otuteebyakako ekiwongole kyo. Ekitayona kigenda kuyita. Naye kugamba nti akalina abiri otega kalaba. Agamyuka akasolo gegamyuka n'omutezi. Museveni akalina abiri otega kalaba. Era tugamba nti agamyuka akasolo gegamyuka n'omutezi. Mukulu era njagala kubikira. Sinda kubikira kankutegeeza. Omanyi bannayuganda tulabira mangu ate tuli bannyo n'okutegera ebyobufuzi engeri byebitambulamu. Batugamba nti balina birthday bagitambuza ffe tubaga that's not a birthday baga si birthday balonkinga kino ekiwulenge ne mulooza nti nsaaga bakitambuza eggwanga lyonna naye olwokuba nti ate yakoze ekikolwa ekyokwagala okulepinga Shiba Kalungi kyagenze ne kifulopingira ddala ne bateekayo muwenda mbu yakoze ekikolobero eky'okutigaatiga omwana n'amukwata mu mbugo nno Muhoozi Kanyirugaba yakoze ekikolwa ky'okukwata mu mbugo za Shiba Kalungi. Kati ekizibu kiri kitya? Ekizibu kiri bwe kiti Muhoozi talina bw'asobola kuyita kufuuka president wa Uganda okujja ng'akoze kye tuyita kudita ekyokuwamba. Ate very soon kigenda kubeerawo naye agenda kuwamba atya? Ayina kusooka bw'aba tatadde bajje na basinga obungi mu house arrest ayina kubatta busi. Era ensonga lwaki Katumba Amala wetwogera kati ayinza okuba ali mu house arrest kubanga bamuteekayo 2 days back na kati akyalimu. Jjukira ti mbadde mukomera. Basobola okuba nti nkifulumiza na bamutenca oba n'afuluma ku media naye ng'ali under house arrest. Era mukulu Katumba Amala bw'obanga olina omukyalo Omunyarwanda gw'olina mu maka ag'okubiri, omukyalo oyo abuulira Museveni ne Muhoozi buli kimu kyonna ky'okola n'ekyotambulira nkiddamu. Jeno Katumba Amala bw'olina omukyalo Omunyarwanda gwe baŋŋambyeko nti n'omukyalo Omunyarwanda mu maka ago ekkololo. Omukyalo oyo mbega era ndowooza yagenda okuviirako okufaako kubanga yaako tracking yabuulira bana basajja buli kimu kye bakola. So njala otegeeza eggwanga nti Jeno Katumba Amala ali under house arrest and supervised by SFC on orders of Muhoozi Kanyirugaba because Muhoozi is planning anytime a coup d'etat against his family, but it's a well-planned coup d'etat because they know Museveni anytime is living in the country is not feeling well. As I've informed you that this man has just fallen 2 times on Saturday and yesterday in the evening. So he's not well. So mukulu tukimanyi bulungi nyo mu planning naye ensi ekyusa amaaso nga n'envuba okyusa akalina abiri otega kalaba. Okitegera otega kalaba. N'agamyuka omutezi gegamyuka n'akasolo kati kiri gye muli kubanga mu ssaawa yammwe weddeko tetukyalina budde bwammwe.
neno message njagala egende eri bajjeno mwenna nammwe bannazirwanako abali mu nsiko mu Luweero Triangle bobanga oliwo veteran and war general ng'okyali mu Uganda nga tonnafuluma ggwanga Uganda nkubuulira muganda wange terobinyike mu nsuwa oba otere weewugule ekibabu ekijja ekyosi kimala okuyitawo olukwe olwasayiningiddwa Jose Kibavalo tafsiri mutano wakalekeze CTMZ ensanga bisibe ne mutabani we ng'akimanyi nti ekiwulenge kye baakiganye yagambye nti saagala kuvaawo oba nkwatibwe nteekebwe mu kkooti y'ensi yonna atandika obbatebya pressure eva ku ki tulandukuwe nga tutandika omwezi gwa Juni nga tutandika omwezi gwa January oguwedde jjukira muwandiisa amabaluwa mangi mu International Criminal Court eriyo ba individual bana Uganda abalungi okuwandika bawandika na information ebagine bajiwa International Criminal Court whereby mu International Criminal Court ne bali organizing era ne bafuna okusaba kwa bana Uganda okuba nti abantu bagenda twalibwa mu International Criminal Court muno mu Jose Kibavalo tafsiri mutano wakalekeze mutabani we Muhoozi Kanyarugaba omuli Abe Kandiho kale kalekeze kayihura Peter Ereru Mugisha ono eyali wa polisi ya Robert Kyagulanyi Sentamu wepo n'abala bangi nnyo abateekeddwa ku nninga ekitongole kya kkooti y'ensi yonna ekibaagala bukubiringana egisimufungize Jose eryono bamuwandikira ebbaluwa ng'emutegeeza nti bamwetaaga mu January n'asooka n'agawumbira n'atuulaawo n'alowooza nti bamwagala baazemera bamuwa reminder ey'okuba nti bamwagala akimanyi bulungi nnyo nti bannayuganda bamuwaabira ate emisango gigenda musinga ate ng'akimanyi nti mu bantu abamu abadduka nga baakawamba n'abala bamanyi ebikolwa bye byakola bangi nnyo gye bali batudde kati kyagenda okukola bw'obanga oliwo veteran naye nga mulimu ne bajjeno bawo veteran generals please mutere mbinyike mu nsuwa kubanga Museveni tayagala muwaako bujulizi mwenna mu kudditeeno oba mukiyinza okugwa mu kukyusa obuyinza mu very soon amazima gali nti mwegendereze nnyo ebintu ebigenda maaso mu ggwanga yensonga lwaki mula nti amagye gali deployed everywhere but most especially mu Buganda kubanga wali ekimisi ky'obukulembeze ate bano bakoze futwa bakoze ekintu ekikyamu kati mwenna njagala bategeeza buli muntu omanyi nti omanyi ebikolo birungi Museveni byeyakola please terobinyike mu nsuwa nga nabo gisimufungize kubanga ekigenda okugwawo muyinza okifuuwa nga mukizza munda ekyo mukitegedde bulungi Muhoozi Kanyarugaba ebintu byokola mukulu tebikulabisa nti olina ky'osobola okukola mu ggwanga tekiriimu singa aliyagala obukulembeze nga bwe wali okirowoozaako bwandimaze Sunday hasti gye wagwa wandibadde weenyigira mu community work kyakulema wadda mu kuwamba bantu kulepinga bakazi kukuba baana b'abantu na kutta baana b'abantu na kubawamba n'ekikulu ekira kye wakoze ekikulaga nti olina ky'oli wavuddeyo n'obubaka obuwandiike ne bukulema ne ku ssimu ne bukulema okusomerako kwe wakoze eky'amaanyi kwe kutigunjula embugo za muwala jana gwe tuyita Shiba Kalungi naye n'atya okwogera ensonga zino ensimbi z'ofukumula zonna ku birthday naye ng'ate rongi amasomero essaawa zino abasomesa abamu baganya okudda okusoma tebalina musaala amalwaliro abasawo bali mu kwekalakasa tebalina musaala gw'olowooza nti ensimbi zino ziba teziyamba bantu brain za monke mbunawe oyagala obukulembeze which is impossible tekisoboka njera otegeeza bannayuganda mwenna nti ebintu bigenda mu maaso mu Uganda nga bategese kudditeeno bye bino wano wammanga singa kudditeeno ebeerawo Muhoozi Kanyarugaba program talo yamuwadde kwe kususpendinga indefinite okususpendinga constitution ya Uganda ogijjawo n'okuggalawo embassy za Uganda zonna mu nsi ezinaaba tezikkiriziganyizza na kikolwa kya Muhoozi Kanyarugaba okuwamba egavumenti ya Uganda oba okuwamba eggwanga Uganda embassy zino mu nsi ezimu zijja kuba ziggalwawo bwe bamala oziggalawo mu nsi ezo nga n'ensi ziri ziragirwa okuggalawo embassy zaazo mu Uganda era kino kigenda kukolebwa ng'ono yakamala okutwala nga yakamala okuwamba obuyinza kyesimenti kinaasoboka bino byonna babikola olw'ensonga tebasinziira nti babataddeko akazito mu International Criminal Court nga Museveni kennyini yeyeeterawo akanya mabaga nti bwogoba musajja munno olekanga mwezi n'akoza International Criminal Court nga bwe yawandikira Museveni muga nti mwetaaga Museveni akimanyi nti ebbaluwa zino zibaddenga y'ebbanga ddene okutuuka Robert Kyagulanyi Ssentamu bwazze n'ekibiina kya National Platform ne kimugjamu engone otimuleka alinga ali bukunya Museveni abadde akozesa amagulu meeru okusinziira mu bitundu by'enjawulo mu nsi yonna okumukuutira akadingidi mu magulu meeru bannamateeka ne bannabyabufuzi okuba nti tebamwogerako era nga n'ekikolwa kye yakola ekyokuba nti yasapootinga ekitta bantu mu Rwanda mu lwaka lwa 1994
yakiyitako bala bali mu kuwenemba n'emisango egyo nga ye wali yeetulidde yesudde gwa nagamba ng'endiga eyasize ekibya naye kati munne tuga nti okaledda kaddadda envunyu ogirya mu katiko neekulinda mu kofini eyamwawulula esiridde kubanga International Criminal Court emwetaaga ate n'abantu baali bakozesa okuba nti abawa ensimbi okubanga abavujira ensimbi okubanga bogera ebitongole ebyenjawulo batamusika ensimbi zimukeeye olw'ensonga nti mujjukire talina waazijja mu bantu babaddawo omusimbi mwe mulina akakyala ako kemulaba akoogera oluzungu kyokka nzalwa ya Uganda kwe bayita Pretty Patel ak'Ebungereza muno mwe muli omukyala gwe bayita Million Black oyo akulira embassy ya Belgium n'ensi ezisinga mu Europe y'omu ku badde boogera ebigambo Museveni nga bamugezaako omusimbira ekkuuli obutatwala mu kkooti y'ensi yonna nga bana basasula omusimbi omupya n'omukadde weewuuze mu bannayuganda bonna basoma ebitabo lwaki omuzungu ate akiikirira Uganda mu nsi z'amagulumeero endala ez'omu Europe muno mwe muli n'abayindi Museveni bye mu bizimbe omugenzi Idi Amin Dada byaleka amaze okusasulira bano bali mu ggwanga lya Bungereza nabo bakola omulimu gwe gumu muno mwe muli na Katikkiro w'Obungereza yawummula mwe muli n'abalala bangi nnyo naye mwe mulina oli muganda wa Kayanja pastor kubayita John Sentambe mu kuba tebabadde bavugirira omusimbi okuba nti tebakola fujjo oba kwogera bintu byonna Museveni byakola naye twogera essaawa zino munnange ensimbi zimukeeye teziriiwo ababanja bakimanyi nti naye yakola ebikolo bye batuddewo ne bagambize batatuwadde ssente tetulina kyakkola kati omusajja ali ayogamba ogumiga mutwakadde ne mulaba atandise okutambula nga teyeefiirayo munnange ebirowoozo alina nkumu gwali eyo yeerira akawogoko ne weebaka n'otula bulungi omusajja alina ensimbi empya n'enkadde okwetoola ensi yonna takyasobola zijjayo ekimanya agenda kufa naye zino embuzi n'embaata azirekeddaani twe twabagamba nti mukola ebirukolo ku bannayuganda mujja tuuka okujja obbeetoolera ng'obudde bugenze yose eri okimanyi bulungi nnyo ebikolobero by'okoze okalya ddakaddadda abantu basizze mundu obasibye obawadde obutwa naye naawe famire ejja bikombako kati njala bategeeza buli muntu wooli olwaliro kutandika ndola nga ntandika vidiyo buli kasente kofuna ng'oli mu Uganda kwata nusu 10 ozisimira akabokisi oziteekemu zino sente zizo si zange si za struggle ekivunulwa nti ensimbi zino zijja kwetaagisa gye bujjako katono nnyo buli savinga nusu 10 nga zino sente zaki zankyukakyuka tozirya tozigaba funa akabokisi otekemu nusu 10 zigenda kuyambanga gwe singa wabaawo ekintu kyonna ekijja mu bbanga ttono nnyo kubanga ffe tumanyi kigenda kujja musula bulungi ne pressure eri ku yoseeri ne bantu banne temugimanyi mwandibadde temwegomba nakuwuliza amawulire gafaayo njala bagamba ekigambo kimu buli omu wooli weenyweze abatawuliranko bye tutaya obufuzi mu katubagiro k'ebyobufuzi kekali mu state house entebe ennaku zino era buli omu atundira munne ne bebuuza ki gye tuzzaako jjukira bakimanyi bulungi nnyo nti ensi yabakoowa naye banaakola batya ensi yabakoowa lino lyonna effujjo lye bakola bakimanyi nti bagenda olw'ensonga ne gwe baali badisibiddeko olukoba muganda we Salimu Salakandana bambi byasiba bikutuka era naye addira n'atunula ensi naga ensi ng'ewooma naye nga tugenda gireka naye nga ate bagenda gireka jjukira ye embeera negibabulira bulungi nnyo nanamulege nafunye nenkyageeke nenya bulungi nnyo njagategeera bulungi nnyo embeera esi nnungi naye nkyagagoberera bulungi nnyo kubanga bagezezza okwagala omufulumya eggwanga naye nkyagagoberera sinaga konfaminga bujjukira sijjana kubawa information etali confirm nemukitegedde bulungi obunkenke bungi nnyo ekyo mba mukitegedde n'owulira opposition simanyi ali mu nuupu nga yeekubya emizimu busime temumanyi kubanga temwamanya bukodyo bw'abaana basajja ensimbi teziriwoza asasula abantu abalema mu kufuuyira akadingiri ng'ate bakimanyi nnyo nti omuzungu bw'alaba ennyanja ng'evunze agijja bujja mu nnyanja zinnewaazo n'akasoka ebbali kati kyekikolwa ekiri ku yoseti baharota wasalamu tano wakakezi nsi yaleeta muzeyizedde essaawa zino awo nno sigenda kuvaawo ngenze ku nsonga endala ensonga endala eryetya bannayuganda njala tube bantu bakulu ate nga tulowooza ng'abantu abakulu ku nsonga ezimu ensonga esooka nzize mbagamba lunye nti nga tutadde ebyobufuzi ebbali kozesa obwongo bwo kozesa omutwe gwo kozesa amaaso go olowooze bajjajjaabo abaagaggawala baatandika batya okugaggawala gwe lwaki kitaawo naawe muganya okugaggawala owavu baluma gwe lwaki essaawa zino abaana bo basindika ne bagenda mu Middle East okubonaabonerayo naye ng'ate ensi
eziri mu kuganyula mu ssente zaffe zigaggawala nga tewali wadde ekintu kiriyo ekiraliikiriza bannansi baakyo. Kintwalidde ebbanga ddene nnyo okubategeeza bannayuganda kubanga ekintu kino kyali kyabalema okutegeera. Njala okubaza abanyankole mwenna indigenous Ankole people. I'm very happy that these days you've started to differentiate between the infiltrators and the real Banyankole. The real Banyankole are suffering as we speak right now. They are very poor. Abanyankole origino baasasika tebakyaida sire babaavuwaza. These people infiltrated into these Banyankole and become afraid that the Banyankole they are Rwandese. That's why now they have started coming out to speak the truth. These are the Rwandese people who came pretend they are Banyankole. They are not Banyankole. The real Banyankole are very poor and they are suffering like we other tribes in Uganda. Remember, tekibadde kyangu nnyo namwe kenyini tekibadde kyangu kusobola ku nsonga z'Abanyarwanda. Kubanga tubabuuza bw'oli omukulu oli era njagala kuwoninga amalo gendako mu archive yange. Amalo genda kuwona mu archive yange. Archive yange neesoma wet. Tekibadde kyangu nnyo kwawula Munyankole ku Munyarwanda kasengejja kabadde k'amaanyi. Nabagamba nti buli muntu eyita nti ali mu gavumenti nga yeeyita Munyankole atubuulire ekijja kya jjajjawo ekirube kya kitaawe tewali yakikola. Kati nembagamba Sam Kuteesa musajja Munyarwanda nga muwakana. Sam Kuteesa ne kitaawe kennyini yazikibwa Rwanda ne memorial baagikola ng'era njagala bba ku bifaananyi ebiri okengende ku information endala. Wano we wali memorial eyali gye baali bagenzeeko okuziika oba okujjukira kitaawe wa Sam Kuteesa bimu ku bifaananyi bino. Njala mbibalage bulungi nnyo. Bimu ku bifaananyi bitegereje basajja baki Banyarwanda Olusimu na Uganda naye oyo Sam Kuteesa mula bulungi nnyo. Oyo ngali ne Kagame eyali momoli yagenda kulaba kuyuwataka ku kijja kya kitaawe. Awali ne Salimu Sale yali amuwerekeddeko ogende Rwanda ku memorial okulaba ebijja bya kitaawe mula bulungi nnyo. Salimu Sale nga amuwerekedde. Njala balaga ebifaananyi bino mutegeere bulungi nnyo. Wano ngali mu kuwa speech ku bijja bya kitaawe ngali mu kwogerako ku bijja bya kitaawe. Jjukira kitaawe tali mu Uganda bamuzika Rwanda. Mutegedde bulungi. Kati kino kye mbagambe nti nali njagala nnyo mwawule ebintu bino mulyoke mutegeere bulungi nnyo. Njala balaga bulungi nnyo. Kino ye memorial oba in the memorial of Sam Kuteesa's father. Ejjinja libateka ku ntaana ya kitaawe wa Sawaani wa Sam Kuteesa. Kati ye musajja ali mu Uganda sente zaffe azina almost 30% ez'eggwanga. Kati mbadde mugamba nabagamba Yoseri atubuulire kitaawe ali ludda wa teyambalaga nabagamba yamuttira. Bibyo bifaananyi ngenda balaga mugenda kutya mulyoke mukakase nti abantu betudiringa nabo tebalina kye basobola kukolera ggwanga Uganda mulyoke mutegeere. Wano nno ng'awa respect eri kitaawe ku ntaana ye gye bamuziika e Rwanda. Mujja kutegeera ensi lwaki enkoko terya kyaggulo. Mumula bulungi ne mukazi we ne Salimu Sale ne Kagame wuli wali ng'awa ekitiibwa ku ntaana ya kitaawe. Mwene mu Uganda sente bazibba zizimba Rwanda. Ziizo ali ku ntaana ya kitaawe Sam Kuteesa oli Salimu Sale ono Kagame ndoza mukira bulungi nnyo oyo Kagame ono Sam Kuteesa ne bawo oli Salimu Sale ndoza mbira bulungi nnyo ali Rwanda. Nene bajje ne bagamba banda Uganda nga ne kitaawe kennyini aliwa Rwanda yiyo ku ntaana ku memorial. Mukira bulungi nnyo mwezo gante kitagala kimala yiyo. Mukitegedde bulungi. Yensonga lwaki buli gwobuuza tulage kitaawe tasobola mukulaga abali mu kufuga eggwanga Uganda. Naye njagala kubuuza economic activities ki Rwanda zerina gye tumutamati IMF mu banja ng'alina skyscrapers, alina amasomero agali ku international level, abasirikale be abapoliisi basula mu apartments ezi self-contained nga mu bana Uganda abapoliisi mukyasula mu containers ezalekebwawo Idi Amin Dada oba ezalekebwa abakolone. Njagala ombulira mu Rwanda waliyo kampuni ezitwala abaana ku kyeyo. Gwali Uganda ali mu Dubai ali Saudi Arabia ali ludawa. Abanyarwanda muri mugende abanyarwanda bava mu SFC babawandika ku Jababeka. Abanyarwanda oligino mu Rwanda teri kampuni zitwala abaana. Kampuni zisinga okutwala abaana zibajja mu Uganda with ekigendererwa ekyokujja ennamba y'abaana b'obuwala mu Uganda babatwala ebweru abalenzi babenga tebakyasobola kuzaala kye tuyita production nga tewali production activities yonna egenda maaso y'okuzaala okwongera ku ggwanga. Bonga bongera okuyingiza abantu mu Uganda
kati sente zammwe ezisayiningibwa ezitekebwa mu budget ya Uganda nabaga ebitundu 5 bizimba Rwanda kati ndoza mutegedde bulungi ono Samu Kuteesa ng'ali ku malalo ga Kitawa agenze gawa respect kati gwe njala kubuuza ng'ogyeko Abanyarwanda balina passport za Uganda abali mu mawanga ge muli nambe mugati bana Uganda eka njagala mbulyo kampuni yemu sindika abaana e Rwanda nga ebatwala kukola mirimu mu meja obwa askari njalo jimbulira biri mu Uganda era ne muziba amaaso nga temusobola kulaba Abanyarwanda mule boloza te Banyarwanda abo bonna bambega ba iso abali mu Middle East bali mu mayumba bali ku askari Abanyarwanda oligino tebafuluma ggwanga lyabwe lya Banyarwanda n'abaana abo bali mulaba betunda ku nguudo kuno abetunda bonna bambega bajja kubega nenga jukire ensi aba na Uganda gensongola kino ekitongole ekiwandika endaga muntu akikulira mu ki Munyarwanda genda mu kitongole kigaba passport abaliyo bakibonna nenge kintu tekibadde kyangu nnyo kujja Munyarwanda mujja Munyankole muteeka wali kati njala mukitegeere nti essaawa yakunna ggwanga lyammwe eryawamba basajja Abanyarwanda akabinja k'Abanyarwanda so si bonna wabula akabinja k'Abanyarwanda mukitegeedde ono Balaza Samu Kuteesa naye n'abala bangi tasobola kulaga kijja kya jjajja wadde kitaawe Abanyarwanda tebafuna asayiraamu kubanga ensi yaabwe eteredde nga muddaawo muwoza simedi kibiki ekyondooza nkimaze kangende ku information endala ngende ku information endala yoke tugende bulungi mu maaso nabagenda mu ntagingira wano abantu bangi bangambye omusajja oyo tetumuwabudde yes tetugenda muwabudde naye njala muwoninga mukulu Frank Gashumba wonna wooli eno message njagala egende erigwe ebigambo by'otambula oyogera ku bantu bikomye naddako Kyagulanyi Center munange nakugamba obeeranga ku TV ojjanga n'obujulizi bw'ogenda okwogera wagambye nti nvuma nnyo abakulembeze ne bannaddiini n'abantu ne mbatyobola njagala oleteyo video nga nze mpe mu luba nvuma nze sivuma njogera mazima ge gakuluma 1% ninga simo 1% mbizi webale nnyo ssebo munnange kuba mmanyi musinga okuwoomera mu Uganda ate ya bbeeyi solowooza nti kyasi kintu kiri awo kyamuzanyo webale nnyo balire naye njala kugamba mu buwombeefu njagala okule ozanye ebyobufuzi byotegeera obulungi otategeera biveemu naye nga nkuwoninga omuliro gusembayo weesonyiwe Kyagulanyi nze oli waddemu okujogirako byoyagala weesonyiwe Kyagulanyi weesonyiwe Uganda balina ennaku yaabwe kuba gwe ofuna ssente okuva mu state n'okola ebintu bino naye kati njala kulaga ebifaananyi bino otegeere nti nakunoonyerezaako lwakuba nti abantu baŋŋambye nkwesonyiwe era ngenda kwesonyiwe njala kusooka kuwa ekizampeerero otegeere nti nkumanyi n'ebikolobero byo bw'onoddamu okujja okwasama ojja kuwulira bulungi wonoddamu okujja okwasama omukyalo mmanyi kuba kuno kwoli omukyalo omuyita Lilian Mukasa omumanyi bulungi Lilian Mukasa kasitulenti omumanyi ufaane babikuwe bebamuyita Lilian Mukasa oyo bamuyita Lilian Mukasa mulaba bulungi nnyo omukyalo oyo omanyi kyewakola omanyi nti n'obujulizi weebuli obulaga nti omukyalo ono yali mufumbo n'ogenda mu makaage n'okola n'omukolako ebyensonyi video gye ziri tuzirina oba bazirina omukyalo ono yali yeeberera mu makaage amateeketeko bulungi n'omusendasenda ng'oyagala mujjako nsimbi naye unfortunate wamala kyewali odiringa nakyo omukyalo ono obutambi ne bikwatibwa nga weegaddanga naye omukyalo ono wennamugongo yaliko omuganzi w'omwami Isaabirye ono abeera manager nnyo wa TV waki omukyalo ono gwe bayita Lilian Mukasa ndowooza weegendereze nnyo lekera okumanyira abantu information engirina wuuyo bamuyita Lilian Mukasa omulabye bw'oba oyagala ettabu obutambi bufulume ensi ekutamoddoke ddamu omanyira Kyagulanyi Center mu information tugirina wano bamuyita Lilian Mukasa ndowooza kitegedde bulungi nnyo saagala era njagadde kuwoninga omulundi ogusembayo weesonyiwe Kyagulanyi weesonyiwe abantu b'enkyukakyuka bamuyita Lilian Mukasa ndowooza omutegedde
mchala wenda mugongo obutambi gye buli nga wegadanga n'omukyalo ono nenga omukyala mufumbo ng'omuguvu fudde smart wa yagala ensimbi uyo lira ne mukasa okitegedde kati kyakugamba lekera okumanyira abantu bonyigiriza ennyo ennyindo gireeta omusaayi boddamu okumanyira Kyagulanyi okutuuka ewala nga byomwogerako mafuukuule nja kuwalirizibwa otteekamu ensimbi empya n'enkadde nfune obutambi buno mbute ojja okutegeera nti ensi nkambwe ate okulabula okusembayo gwoyinza okulooza nti Museveni akozesa naye bagenda kumala bakojjewo tetwandyagadde oveewo naye kati njala osooka weebuuze genda kugolla Moses oteekemu erinnya lye bayita Frank Gashumba olabe binavaayo olwoka otegeere nti kyewakoze nawe wadde tokimanyi wano wengambira nti wandikola ekintu okulumya omunowoozika ng'oyambe muyambe ekkiriza tokyasobola kuddamu okufera muntu ensi yonna ekumanya eggwani ebikolobero bwewakola obufere bwoliko kati byavudde biri teekamu erinnya Frank Gashumba on Google ojja kutegeera nti erinnya lye walionoonya mu just cheap popularity n'okwagala okumba omusajja atakulinako buzibu kyekugenda nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owuzika ng'oyambe muyambe ekkiriza nkimanyi kuno ku video kwoli genda oteekemu erinnya lye kati ku Google olabe bivaayo nze saagadde kuddamu kwogerako kubanga baŋŋanya okwogera kubanga nkuleke otambule naye njagadde kuwawoni video gyeriyo n'omukyala Lilian Mukasa wenda mugongo wali ogeze nga smart wire n'oyagala omukyala n'omuganza obutambi gye nyinimu n'akulikodinga obutambi bwe buli ne bona obwagala ku Sino Balujazira tujja buteeka kasito oddamu okumanya no bati Kyagulanyi Ssentamu ekyo nkigambye njagadde kuwoninga buwonizi before it's too late weesonyiwe kye bayita Kyagulanyi kola mirimu gyo nawoninga ddewo dati ne mugamba va mu bintu by'omwalo n'agaana naawe bino ebifaananyi bifuna footage namufunye naye nkugambye woddamu okumanya no bati Kyagulanyi Ssentamu Lilian Mukasa wenda mugongo omanyi bulungi nnyo byewakola bimanyi footage gyali baakulikodinga mu nju y'omusajja nga wegaddanga omukyalo ono omukyala mufumbo gwe tuwamanya nti bbaawe yali ataddemu cameras mweziri mu kisenge wonna wonna ng'amumanyi ng'amaze okutegeera nti wegaddanga n'omukyala we gojja kuddamu manyiro lwa Kyagulanyi mukamusa muge nti omukyala gwe bayita Lilian Mukasa ennamugongo mmanyi bbaawe nti walimanyi nti mukyala mufumbo era bamanyi nti ekisenge wegaddangira omukyala emirundi egisukka mu 5 era ng'omugyako ensimbi nti footage waali baamulikodinga wali mu nnyumba atomente mulimu kamera ezikulikodinga ddamu omanyira ensi totekulina kubuzibu zanya politics ali machuwa katovude n'ogamba nti bwe balese diversion ya Kizza Besigye yanoga kati wagira ote Kizza Besigye bamukutte era jalo babuusa nti Kizza Besigye diversion olw'ensonga nti mula media platform zonna ne page bwa government bonna waba iso buvude no posting tradition kuba bagala comeback je nabagambako winti ewedde nabagamba mulinde diversion ne ba politicians bagenda kujja mu kijjukira bagamba waliwo diversions ezigenda okujja emu yeeyo bonna yo postizo wa iso bwani ne Kagege na jena posting at the moment you see Kagege na yo post at the NBS don't ask yourself since when police egenda arresting omuntu netegeka media yona ne jangazo na TV and radio stations ziwede wezilyawo since when it was a proper arranged and planned diversion genda bagamba last week nga tebanansiba ne mbagamba waliwo diversion ezigenda okujja bane bafuze bagenda zibera mu libani so don't give time to those people kubanga temantabanye era we ngabira mona byafuzi yenali mu noop bovayembo protecting Kizza Besigye nga tomanyi Kizza Besigye yani nja kukwambala mukowelere munga mfunga ndyoke ngende ku nsonga endala okusinzira ku lumbo tuyina fa abawagala enkyukakyuka navaayo wano nenjogera kabinja kabayita G20 akambi ba parliament abali mu kibiina kya national platform mwenna abalonde wabana Uganda nemba komo yankubira simu ne mugamba please you need to explain to the public what is G20 kati mbawo kulabula okusembayo njagala bategeeza mmwe bavubuka mmwe aba G20 mwe namba manyi profile zaabwe nzitina biki bimukola gye mutambulira ne organizations zammwe ebi mu planning saagala balumba nengenda bo omulundi ogusembayo either nzo okubaleka oba mu okundeka ne before nga sina balumba njagala mugende ku press conference ya NOP buli ekamocha ebero mmandu ba Tuesday mubuulira abantu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyi bayita G20 mu kibuulira abantu ne papasi zaacho others mbate mugenze ku press conference ya NOP nga mwogende what is G20 zip up your mouth ne activities za muzijje ngo budde buchayi abana bali makomera baasi bamba afa mukola bukuku
Honorable Seginye ne bande bali mukomera mukola bukukuru kubanga mwagala kweremeza mbifo mbawoninga omunulo gusembayo mugende publicly ku kitebe kya national unity platform buulira abantu what is G20 fail to do so nina file ya moyo na nina file ya mwehuzifu mukibi bigena maso lwakuba nali nabesonyo olwo mbabudde nti nkiddamu G20 mugende mu kinyonyole public nga muli ekamoja if Robert Kyagulanyi center mo takimanyiiko nga temukitadde mu public emission zammwe n'emiting endaba bya G20 misaze mungo budde bukyali otherwise tugenda kufuna plan B against you atenga we can ekyo nkibabulidde we can. Don't you think that we are deaf with tutulaba? We are not blind. Mugende kamocha. Please publicly tell the public that we are G20 tukola kino na kino muleke kutambulira mu bukuku twakowa. Tulwanyisa minya ebikere bisembera. Mbabulidde nze sisanga. Namwe mwunyegeje mwafuna mwaka lugali manyi ga social media manyi ga Robert Kyagulanyi setamu na bana bali 10 abafa. Kati muzunga mutambula programs amsmegi who is G20? Did we vote G20 here? Twalonda ko G20. Njagala bala bakamocha mu press conference nga munyonyola abantu what is G20. Ne Robert Kyagulanyi center mu kulembeza of favorite wule G20 nti ajimanyi era ebikulo bya bimanyi bata bimanyi then tugenda bako babukubi kati mwena tukoyi kuba tabamanyi. And this is the one to solo kayem as no to this is the warning goes to the MP of Nasana municipality. If Shamim Malende Nchidam, if something wrong happens to Shamim Malende, MP Nasana municipality, story of Nigeria, I have the all preamble of that story. You're Nigeria. Singe chintu chamu chituka ko Shamim Malende. Preamble yo Nigeria, information yo Nigeria. Yo Nigeria. MP wa municipal ya Nasana ekintu kino bwekituka Shamim Malende wana afa bwaba asigadde nga mulamu it's up to you sagala kumanya era sina kyogera but singa luzingo bulamu bwe history na mulina information njinda when and how buchiwe cha happening ndozo kusumira karuka sikonzire mu archive yange kusumira katonzo koza nti tulibala tutetegera bulungi nnyo mwe kubye emizimu muloza nti abantu bategeera ndako malo kulaba wano malo kusoma ko wano katono nnyo mu bintu byendina wano lindako wait a minute mulindeko mayinzi byange mbibawa ne bisigala ne mbuloza nti nsaaga mulindeko wano mulindeko katono nnyo wano mulindeko katono nnyo wano yes, information yange kyalimu. Information yange kyalimu. Awo nvuddewo mbadde jalategeza ba G20 go slow. Wakayima musoke byonna byokulambira bamanya ge wakayima musoke. Byonna bimanyi. Ne gayi bayita Frank. Amanya nkwadde ko lya Frank kyemwakola kyonna kati sigeri tumbuye kyemwakola kyonna ne gayi bayita Frank. Byonna bimanyi. Mukitegedde bulungi. Ne kastafa nze njja kujabulira eggwanga nze mulimu gwa kulya eggwanga nze ndi kiwugulu mbabuulira ekyo nkimaze ekya Frank Gashumba ne mission ye ekirala katika tugende ku nsonga endala bifunga sina maliriza kubanga obudde ndabugenze esemda kikuminya okay alright bana Uganda mwendanga mukyali eyo mukyalowooza kino na kiri ngaye mbabuulidde nti kibadde kyangu kwawula munyarwanda eyajja ayina enteekateeka ekusanya eggwanga Uganda nenteekateeka yaabwe kati njala muwulize kino ekintu kibadde mawulire tewali era kyexplainingire kibategeeza bulungi kandi kibadde mulungi muna Uganda ng'oli eyo ng'ogenda kwewandiisa okufuna national identification card gye tuyita endagamuntu wuliriza ebintu bino wammanga waliwo akakodyo akagenderere okulembesa bannayuganda okuddamu okufuna endagamuntu wepona aba bazirina ng'amanya gammwe gawandiikibwa mu kyamu okubalemesa okufuna endagamuntu akakodyo kali katya
Bava ne bayisa ekiwandiiko ne bagamba nti buli Munnayuganda alina endagamuntu naye ng'erinnya lyo lyawandiikibwa mu bukyamu okuddamu okutereeza ennangamuntu yo kijja kwetaagisa emitwalo 5 egya Uganda olomusitiza $150. Ne bagamba nti omuntu okuddamu ofuna endagamuntu oba okwewandiisa mu bupya ziri nga ziweddeko naawe kijja kwetaagisa emitwalo 50. Njagala kubuuza bannayuganda kubanga bo abanyarwanda bafuna endagamuntu zaabwereere kati gwe bwe tunaatuuka nga tugenda kuddamu okulonda ekintu kyonna ng'endagamuntu yo eriko ensobi tojja kulonda kubanga tolina mitwalo 5. Njagala kubuuza on average Munnayuganda ki ayinza okukwata emitwalo 5 n'agiteeka mu ndagamuntu nga neza school fees tazirina ezigula sukali tazirina ezigula omunyo tazirina kitegeeza abantu bangi bagenda kulekebwa ng'endagamuntu bazizemu zifuna oba okutereeza amannya gaabwe. Kati kye tuyita error collection oba okutereeza ensobi mu mannya kiba buvunaanyizibwa bwa gavumenti kubanga omuntu ono yakuwa amannya ge yagakuwa mutuufu teyali eri mu kompyuta oba mu kyuma ekiprinting endagamuntu kyandibadde kyabwenkanya omuntu ono n'addamu ne muyita n'agenda n'atereeza ennangamuntu ye kubuweerere kubanga si just a matter of okukwata system n'obikkula n'inamba y'omuntu n'amannya ne bijja n'oddamu n'okola kye tuyita verification oba collection n'oteekamu amanya. How dare you musa emitwalo 5 on average? Bannayuganda meka basuza emitwalo 5 ku account oba mu nnyumba? Bwe mbanga temulina kigendwa kisibira bannayuganda bweru. On average bannayuganda meka balina emitwalo 5 ku account oba bazine waka nga zijjawo zitudde zijja zakola. Kitegeeza mwe kigendwa kyammwe kyakutandika kendeeza na kubanga jjukira oba tolina nnangamuntu nakyo osobola kukola mu Uganda. Ekigendwa kyammwe kiki ennyo naye nga mutunyigiriza nnyo nga mututaddeko nnyo obukwakwaliko. Ettima mwalijja ludda wa if I may ask? Wanajala kubuuza akabinja k'Abanyarwanda akakulembera yose tubahabula tubasala mutano wa Kalikizi ekko ku Bannayuganda mwalijja wa? Ekintu nyobujjajala kibuuza ekko ly'abasajja Abanyarwanda akabinja k'Abanyarwanda abali mu ggwanga ekko eritawanya Bannayuganda mwalijja wa? Era lwaki temwagala Bannayuganda okusingira ddala abasajja Abaganda n'abakazi Abaganda mwajjawo ekko ku bantu bano? Museveni singa teyali mwenda mutebi wa kubiri oyo Museveni wadde tuli mu State House eyo. Museveni singa si basajja Abaganda mu Luweero ewammwe gye weyite ewammwe abatali Abanyankole bakugoba nojja abaana Abaganda ne bakuyirawo musaayi ne bakuwa emmere. Musajja mukulu Tamaguzi baali bakutte ng'oli mu kisasi abatamanyi kisasi. Edda bwe twazimbanga ennyumba abasajja n'abakazi Abaganda twaberanga ebiyungu byaberanga bweru wa nnyumba. Kati ebiyungu mu kibanyi sole si mu kisasi mu kibanyi ebiyungu bino byaberanga either bya mabaati oba bya ssubi naye waggulu waberangayo ekibanyi. Ekibanyi kino kutwateekanga emmere yaffe enkalu naddala okuli muwogo okuli ennyama weppo n'amenvu okwongererako. Ekibanyi ekyo kibeera mu kiyungu naye nga kibeera waggulu oba oyingira ekiyungu bwoti tuteekayo waggulu akabanga akatandalo waggulu gye tuteeka ebintu byaffe ebyo okubanga biyitamu omukka guli okubanga bikola ki biwangala obutayonooneka. Munnange Museveni ng'abasajja bamugobera omutuusa amaka ga Lutamaguzi naye ng'ekituufu Museveni yaliwo era yaliwo nga Lutamaguzi amugamba yingira ekiyungu genda mu kiki genda mu kibanyi nga Museveni yeekweka mu kibanyi. Museveni bw'atuuka mu kibanyi ng'abasajja baabo tebasalako amaka ga Lutamaguzi. Lutamaguzi nga mbuuza batugambye Museveni ali wano era ali wano mutuwe. Omusajja Omuganda Lutamaguzi ng'agamba abaserikale Bobote omusajja sinnamulabako era simanyi nenga omusajja wali mu kibanyi atudde atunula bw'ati awulira nga bwe ndabye bw'ati ng'omusajja atunula Museveni ali mu kibanyi amanyi gikoze eki kiwunye bino baali basimanyi afuuka kapa kwolo kapa yagaana okufuuka bagati eri afuuka emmese kwola emmese yagaana ogifuuka nga kaweddemu. Omusajja Omuganda n'afanka omujulizi baatematema Lutamaguzi nga Museveni alaba bw'ati mu kibanyi ng'atunula batta Lutamaguzi nga Museveni ali mu kibanyi bw'ati ne bamusaanyaawo abasajja ne bagenda ne famire yonna ne bagisaanyaawo naye neewuumya obusungu bujja ku Baganda. Gono tukonoonyera Lumbuye omwobutu omutto obusungu bujja ku Lumbuye obusungu bujja ku Muganda omugobe ku ttaka ly'abajjajjaabe kwe yakusenza.
obusungu bujja luddawa ffenna tuli baddugavu abalina okuwangalira ku lukalu lw'omuddugavu tufune emirembe tuyagale obusungu bujja wa ku bantu banno tukobba tulugunya ossa abaana banna banno mu makomero nga tebalina musango owessa abasajja kabaka obutwa omutte kubanga gwolina ekigendero kikyo singa teyaliwo wandibadde tovaawo singa si baganda abayonona ensimbi za wandibadde toliwo nakadajjale taliwo wakubira empiimu mu state house mwazimbidde amagulu gyobera nti alina ebiro byafuna gwe muhoozi kanyirupa maali kuno ali mu kulepinga abaana ba Uganda singa tebaali basajja baganda boteeka amakomero okutulugunya wandibadde woolyawo ng'olega otulevu tukulinga ng'otwembuzi esabalaavu mwezi n'embuzi zina buno obulevu buno zino zina amasulubu muhoozi njala kubooza singa teyali tomaguzi ne Ssaabasajja Kabaka n'Abaganda wandibadde wooli ng'osinika amannyo olega obulevu kulinga embuzi esabalaavu ettima mulijja ku basajja n'abakazi Abaganda if I may ask ne bannayuganda mulijja luddawa mulijja luddawa kabaka waabo Nyoro mwamu obutwa agenda kufa ni if I may ask yabakola ki Charles Wezire mumbeere musajja omukonjo kabaka w'abakonjo mumutadde mu house arrest mwali banadimbaganya okudda omulaba why are you keeping him under the house arrest what did he do to you Museveni if I may ask video mbadde nkyagino inaendeza mwagirabye kubanyiza okuba na deletes bannaddiini bazze okubooza oba okuleeta ebbaluwa empandiike bagiwe omumbere yamugana okufuluma enju ngera kubooza Charles Wezire mumbere omukonjo yakola ki kabaka w'abakonjo yakola ki kabaka wa Bunyoro yakola ki Omugabe Wankole yakola ki otuko okwagala okwefubitika mbanyankole wefudde omunyankole osanye wakabaka bwankole what is the problem what crime did we Ugandans committed against you with a bunch of Banyarwanda who want to take over our country I'm asking why ento senior film Museveni bebaga nti yali afuuka kapa yali awedde omusajja n'amugamba linnya ekibanyi beera ya abasajja bobota abanyanya ne bajja n'amugamba omusajja batugambye aliwa Museveni ngali mu kibanya akanudda amaaso ng'ente eri mu kusala ebyayi ngali bw'ati yennanga yafuseefusi n'essubiro nalifukidde amanyi kaweddemu utamaguzi n'abagamba simanjali ne bakwata ejjambiya ne batematema lutamaguzi n'abantu be n'ebintu babisaanyaawo n'afa ng'omujulize Namugongo olw'akasajja ko katumpala atakali mu state house Entebbe akali mu kutta bannayuganda kolo ngate wabula olumbi abasajja Abaganda ne bannayuganda mu diaspora bawobutwa for your personal interest enensi tekungulwa ngera kubuuza omanye entaana ya Hitler weri omanye entaana ya Adolf Hitler weri kubikola byo yakola ensi yonna n'afugako eggwanga okumala ennaku efugako ensi okumala ennaku nnya naye omanye entaana ye weri lwaki bw'otula mu ddiiro eti wekuba mu mutima nti ebikolobero byenkola bisusse kizibu ki what is the problem of the bunch of Banyarwanda who can't appreciate what the Baganda did for them, what for the Banyoro did them, what for the Bakonjo did them, and what for the Batol did them and the Basoga. But you are there torturing and kill innocent Ugandans, this small bunch of Banyarwanda. Why? Why do you kill people? And you are looking for me, I'm speaking the truth? Because you paid all the media in Uganda, they can't speak anything concerned about the torture in Uganda. Just praying and planning to bring diversion, to divert people from the real information. How dare you? The man was killed in the broad daylight when you were watching. The same people right now you are torturing, you are paying them back in such a way. How dare you?
Your daughter that's there watching, your grandkids are there watching, but nothing they can say about that. To your brutality. Imagine a man sacrificed his family for you. Baganda sacrificed themselves and their properties because of you. Now their grandkids are there in prison. Others were buried in mass graves. Why? Here's my question. What did the Ugandans did to you? And what in particular, what did the Baganda do? Abasajja n'abakazi badduka mulembe gw'opote ne bagenda e Bulaaya bali myaka 5 bakoyi baagala kudda ku bijjabejja jaabwe kubanga batya because of just one person, you, Museveni. People have lost their properties because of you, a single man, Museveni, because they fear you turned against their families. Why? Noli abasajja bakulu bali ku media boogera ebigambo bitakwatagana naye ng'omuntu gwavuma singa teyali ye mwandi bate muliwo mmwe basajja mmwe. Kiza Besigye tuula mu ddiro lyo wali ettaka liwawamba otunulya Abaganda kye bakolera. Kahindo Tafire, sit in your dining and think what the real Ugandans did for you. Museveni oli mu State House Manyonda ba tuula mu ntebe yo ng'oli ku nnaku ezisembayo otunulyewe otandika okutunula omusaayi gw'omwayi weruweru Abaganda babakola ki? Kale kyezi kayihura. Not about politicians in Uganda, they are there just enjoying money. But there are some people dying. Katemole sempisa za mwezali musiko muzirese mu public. You've started raping girls. For what? Chiche mutafunye monsimu. Mohozi you can buy prostitutes on street as many as you can, but raping a woman is a crime, is a sin. Doni Wanyama, the same to you. Audrey Kulabogo, the same to you. Ebintu biri nyebbeeyi tewali ayamba. Basajja battu bakazi battu banakunkunyedda tebana na kyakulya dde ekyeggulo mupulaninga kutta bantu. Mukama wankumire musole bulungi.